jako akawuwo. Omulabirizi w'obulabizi bw'emikono James Williams Sebagala asinzidde mu kkanisa ya Kome Church of Uganda mu bizinga by'e Kome gy'atereddeko abaana 5 mu bane emikono n'okugulawo ekkanisa ya St James Nsazi mu busumba bw'ebizinga by'eno n'awanjagira gavumenti ya Uganda okuteekawo amateeka amakakali agaziyiza abaana abakyasoma okwenyigira mu kuvuba nti kubanga kikosa ebyenjigiza by'ekitundu ng'ono atuuse n'okuteesa nti singa abaana bonna bateekebwa mu bisulo kyaliyambye bangi. Tulina okwefuwensinga mu kitundu kugamba tino abaana b'emyaka gino tebamulaba ng'alinye mu nnyanja waliwo byangu ebyokuteekawo etteeka ngeri okugamba nti omwana ow'emyaka bwegiti takkirizibwa okubeera ku nnyanja kugamba beesanga bwesanze nga balina okubeera ku ssomero naye nga kyennyanja naye bwe banga ebaaniriza ate ng'agenda ne bw'aba afunyeyo ekyennyanja kimu ye n'okufunayo 10 olumu oba 2 Kitaffe mu Katonda James Williams Sebagala mu ngeri y'emu abadde mu kugulawo ekkanisa ya St James mu bizinga by'e Kome n'agugumbula abakristaayo abasula mu matiribo n'agamayumba kyokka nga amakanisa mwe basabira gali mu mbeera nzibu nga n'agamu gakutte mu wankyayiraki wasinzidde okusiima omukristaayo Mukasa olw'okwewaayo n'azimba ekkanisa eno eya St James Church of Uganda nti kuba abagagga bangi eby'okukola emirimu gya Katonda tebabirowoozaako. Netubeere netujja tutendereza mu kanisa ng'ekkanisa tetegeerekeka ekkanisa eryawatu Mukama tulina okumugulumiza Mukama alina okubeera waggulu eyawaddeyo ekifo kino Mukama akuwe nnyo omukisa okukola emirimu gino weebaza Katonda naye abagagga bangi tebaagala ani Katonda. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi omubadde abasumba ababuulizi abasawo okuva mu ddwaliro lya Mukono Church of Uganda Hospital sako n'omubaka omulonde owa Mukono South Fred Kayondo ng'onaasuubizza okutandikirawo ababuulizi n'abasumba sake bagatta basobola okwekulaakulanya n'okwongera okunyweza emirimu gya Mukama. Mu babuulizi baffe ab'e Kome okulaba nga tubateekamu sako bwe basobola okujja akasente akatonotono nabo okweyimirizaawo. Tetusobola kudda mu mbeera y'ababuulizi baweereza ba Katonda kulekawo okuweereza Katonda si mu butayagala naye mu kuba nti nno nabo balina ebyetaago ebirala ng'abantu so nga tuba tubateereddewo akantu bwe basobola okujja akasente ng'asobola okujja emitwalo 2 n'agazaayo asobola okujjayo 10 n'alizaayo. Ssentebe w'ekizinga Kome nga ye yawaayo n'ettaka okuzimbiddwa ekkanisa eno agambye nti okuzimba ennyumba ya Mukama bakoze kumusiima kubanga tebalina kye bayinza kumuwa bw'atyo ne yeebaza abazadde ababakuliza mu ddiini kyagambye nti kyakulabirako kinene nnyo eri abazadde bonna okukuza abaana baabwe nga bamanyi Katonda. Twebaza kubanga batukuziza musinga okutya Katonda. Naffe tukuze ate era tulina abaana tusaba kimu Katonda tetukoze ate abaana batandikire ku ekyo ebinabo bingi nenda kusaba kubanga nkubiriza abantu mwenna twagale Katonda kubanga lyekkubo ye bwagaba tabanja tawola bwagaba akuwa. Patrice Chewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.